Ssentebe neyanzege abatuuze b'Embulamuti neyanzege mwebale kunnyaniriza bulungi bwe muti. Nsanyuse nnyo okubeera ku wano olunaku lwa leero. Erinnya nze Patrick Omujuuka ndiwe ekiyirirwa banzaala wanjeyo nkolera ku CBS FM radio ya Ssaabasajja ey'abavubuka ab'omulembe omutebi. Neesimbye okubeera ombaga wa Paalamenti akiikirira Nakifuma addako era ensonga lwaki ndi wano olunaku olwaleero. Nzize mbalabeko namwe mundabeko. Mbalabeko nti ekifaananyi ekitalivaayo bulungi ku lunaku luli naye omuntu muli bamwamulabako nga kibagwira omulonda. Nange nzize mbalabeko nti newe ndibasanga mu kkubo ndiba mmanyi nti ono chairman namulabako Embulamuti oba jjajja oli namulabako Embulamuti. Ekirala nzize kubasaba ssaala kubanga luno olutabalo lwe tulimu olutabalo Mukama Katonda tetusobola kumalako nalwo. So nzize kubasaba ssaala era bwe ndabira abamu abalina kusapule abalina Maama Maria mu bulago bwabwe neŋŋamba era kale n'atandika n'abo ndabire n'owentalabuusi Musigida neŋŋamba alhamdulillah kambasabe n'essaala bampe olutabalo luno lwetagamu Katonda ate nga w'amaanyi. Ekisembayo nzize kubasaba kalulu mumpe akalulu ŋŋende nsobole okukiikirira Nakifo kubanga lwe munaaba temunkampadde ebwe naaba njagala nnyo sijja kufuuka. Lwaki neesimbyewo basaba bannyabo ensonga enzigyeyo neesimbewo siri munnabyabufuzi ndi munnamawulire badde nkola ku radio okumala emyaka 23 nali nkola ku radio y'Abakatoliki Radio Sapiensia gyenakola okuva mu 2000 paka 2003 neneyinga ku CBS FM radio ya Ssaabasajja gyenkoledde emyaka 17 n'ekitundu okutuuka wano gyoli abalamu enavuddeyo nalekulidde nsobole okujja okwetaba mu campaign. So ndi munnamawulire naye nga bannamawulire tumanya bingi omubaka byalina okukola byasobola okukola byateekeddwa okukola singa aba afuddeyo. Ffe nga bannamawulire tumanya nti kinasobola okisaka wano kinasobola okukisaka wano kinasobola okukisaka wano ng'akozesa ekitiibwa kyekyo eky'omubaka wa Paalamenti. Naye bwe tulabye nti abalina obikola tebabikola erudda nekituluma. Abalina obikola tebabikola netulowooza ati ndowooza kati bamaliriza ebyabwe bakola ki bagenda. Naye tugenza okulaba ate tebagenda ate nga baagala era kudda bongere ate okusaba era ebisanja ebirala era bongere okubeerayo nga tebalina kye bakola kubanga bwe tunoonya bye bakoze era naye ne bwajja wano n'omugamba ffe ab'Embulamuti tukubalamu ki kubanga bw'ayogera ku nguudo za gavumenti yeekoze enguudo zaayo zagamba nti tukoze enguudo gwe naani gavumenti yeekoze enguudo ye nga ye ffe nga ffe ab'Embulamuti tuyinza okuba tetulina kyetulaga nti kino kyatukoledde ng'ab'Embulamuti ajja kujja tugambe tukoze amasannyalaze kilomita 178 twebuuze kati ffe ng'ab'Embulamuti gegaliwa nze kilomita ze zayogerako zezirwa nga tetuziraba. So nyongera bakubiriza abasawo bannyabo twetaaga omukulembeze anaatufaayo, twetaaga omukulembeze amanyi abantu ba wansi, twetaaga omukulembeze amanyi ebiruma abaki abalonzi olabada agambye ebiruma abalyayo sebo ebiruma abalonzi. Twagala omukulembeze amanyi ebiruma abalonzi kubanga yengeri yokka jjajja okusobola okubayambamu. Ate ekikulu kya byonna twetaaga omukulembeze ng'akomawo ng'adda n'awulira adda n'alaba abantu ku kyalo oba omuntu wa wansi kyekimuniga kyekimutawaanya kyekimubuzizaako emirembe kikyeyeetaaga. Omubaka omutuufu bw'amala okujja wano n'azuula ebitunyiga alina okubizaayo mu Paalamenti oba mu gavumenti abagaye nti ab'Embulamuti kino kyekibanyigiriza oba wano wewagaanye. Bw'amala okubagamba kye bamuzzeemu omubaka omutuufu alina okukomawo atugambe nti bannange gye mwantumye bagambye bwe bati. Buli lwatakikola oyo aba tatukiikirira aba takiikirira ffe aba yeekiikirira bibye kubanga akiikirira ffe ebirowoozo alina bijja mu ffe byatwala mu gavumenti so si kubijja eri ate nga oba kubijja weka n'abitwala mu gavumenti alina bijja mu balonzi oba mu bantu baffe ku byalo gye bali wansi. Nga bw'ajjayo okusaba akalulu era bwe yandibadde ajjayo okusaba n'ebirowoozo byaffe
olwokuba tebakoze bye balina kukola kyobudde olaba nti fe abatali nabyabufuzi tuvuddeyo tujje tubalage ki kye balina okukola kubanga bakyewaniramu nti bo bamanyi tebalina okukola naye ate tebakikola kati fe ekituluma kutukolera kubulamu titulina amazzi batuwadde naffe ku masanyalaze ebyalo kyaffe kikulaakulane ngaebyalo ebirala kubanga ebyalo ebirina amasanyalaze bikulaakulana ku sipiidi ya kizungirizi enguudo zaffe bazirowoozezaako ebyo byebituluma amalwaliro galimu eddagala lyennyini lyetwetaaga lyeririyo so sigenda nga ngenze kunzijanjaba musujja ate ne bampa panado tawonya musujja akakkanya bulumi kakati tuba twagala amalwaliro gaffe gabeemu eddagala amalwaliro gabeemu abasawo amalwaliro gabe n'ebizimbe ebimala amalwaliro gabeere n'ebikozesebwa endwadde ekyasinza okutta abantu mu Africa musujja gwa nsiri gwe gusinga okutta abantu mu Africa omusujja gw'ensiri mu malwaliro gaffe gwandibadde gujjanjabibwa ku bwereere ng'ate n'eddagala gyeriri erimala naye basebule bannyabo twesanga abantu baffe bagenze mu ddwaliro bajjanjaba omusujja gw'ensiri ne bakuwa panado bwe baba bakuyambye ne bakuwandiikira buwandiikizi nti genda mu kaduuka akatunda eddagala ogule lino naye ng'eddwaliro lya gavumenti terikuwadde eddagala ekyo kyekituluma nti abakulembeze baffe balina okugenda batulaajanireko tibannaffe abatuuze baffe tebalina ddagala abakyala bano nga bagenza okuzaala mu ddwaliro bandibadde bazaalira bwereere kubanga gavumenti sente zirina wakiri mama kiti bazibawe naye omukyala najja okuzaala gavumenti emaze emyaka 35 mu buyinza ne bamubuuza nti giri teriwa giravuzi ziruwa pamba iwa akaveera kaliwa kati gavumenti emaze emyaka 35 mu buyinza etusaba akaveera nga maama aze okuzaala ebyo no bye bitulumya abamu ne bitujjayo tutugaa tujje tulaajaneko tulina obwavu obutuluma kati obwavu temulowooza nti buluma mmowani mweka obwavu buluma buli muntu obwavu bulumya abantu buli wantu fe abasajja n'ekitiibwa kyaffe kyatuggwako tumalaga epanga sebo tinze semakawaawo bw'oyagala ogaa nti nze semakawaawo osanga mukyala we yabanyumiriza dda nti abaana bange enkoko ze zibasomesa bano abaana bange embizi ze zibalabirira kati mukyala we agaye abantu nti embizi ze zirabirira abaana kati gombeyo gaye nze semakawaawo kati obuvunaanyizibwa obubwo embizi zibwetisse obuvunaanyizibwa bwo enkoko zibwetisse tebulega nti obwavu bututuusizaawo kati twewoze buli wamu neweewola mu mikwano neweewola mu banka neweewola mu bibiina twewoze mu masinzizo twewoze ku b'eŋŋanda kati n'abamu batukyawa kati tutandise kwewola mu bigali osanga omuntu akwata mu kigali ajjamu ak'N2,000 ayogera obugambo obutonotono bajjajja sizibya enzeewoze njaziza obwavu awo obututuusiza bwe tubagamba nti twagala enkyukakyuka kyetwogerako tukitegeera twagala enkyukakyuka batuyambe abavubuka abaffe abangi abatalina mirimu babasomesa emirimu gye mu mutwe ebyo nze byendowooza okukola nti singa nfuuka obubaka bwa palamenti kulwana kulaba nti abavubuka tubasomesa emirimu gy'omu mutwe ate gavumenti gyeri emirimu egyo egisomesa erina ebibiina ebigisomesa naye nga tife omubaka waffe tagenda genda bitusabirayo kubanga ye yennyini alina essomero erisomesa ebintu ebyo kati amanyi waanaabituleetera ku bwereere tetujja kgenda mu bibye tusasula ewuwe saaba afiirwa naye nze kati kyembabuusa nti ebitongole gyebiringa private sector foundation balina ekitongole kya skilling Uganda kiyigiriza abavubuka mirimu gya mutwe ebyo emirimu gy'emikono ng'abamu bwe bagiyita babasomesa okukanika okwenjawulo kyekirina okusomesa abavubuka abo bayiga okukanika amasimu kubanga amasimu kati gali buli wamu bayiga okukanika amasaawa bakanike rediyo bakanike tv bakanike friji bakanike pikipiki bakanike emmotoka abeeko kyayiga ebimu ku ebyo bimubeere wano oyo ensi ne bwemukuba temukuba nga atalina kyamanyi bayiga okutunga emisono egy'enjawulo ennaku zino abantu bambala engoye ezakabi n'olusanga nga lwakabi naye nga abaana batunze lutunge nolowooza tebali wavudde na mu bazungu naye nga abaana bawana be bazitunze ne bazitobeka bulungi nyo ate ne zinyuma so kati fe kyetukayanako nti abavubuka abo tetubasomesa emirimu gy'emikono beetandikirewo emirimu egyabwe oli amanye nti nnoonya kasente kakugula mita ya lugoye oba mita 5 ez'olugoye kasitanze funa ntungemu obugoye bwange mbutunde ntandikiraawo bwe bayisigiriza okubajja jjukire babasomesa okubajja babawa ne toolbox amanye nti kati kyalina okufuna mbaawo zitandika
oba kufuna muntu amugamba nti njagala kukolerayo oluggi deposit wuuno yatandikirawo. Abakyala balina ebibiina buli wogenda waliwo ekibiina ky'abakyala. Kati ffe tetugamba nti abakyala bano balina ebibiina buli wamu beetaaga kimu misomo. Babasomesa abaagala okulima basomese ku byokulima. Kirime ekyo ekyetunze ekiriko nti tulime kino. Bakirima batya, ensigo zivaawa, bakirabirira batya, ebigimusa wateekako biriweera bivaawo ebirungi. Akatale kaakyo kaliwa, akatale nako kakulu. Tulina okunoonyeza abantu baffe obutale bw'ebintu bye balima, ebintu bye batunda. Batuga nti Uganda eyimiriddewo ku kulima na kulunda, naye bw'olaba gavumenti okufaayo kweraga mu kulima kutono nnyo. Ebisinga bali mu byakulwanyisa mmundu, ne bagula buli mmundu eza buli kika. Omukulembeze n'ayogera buli kaseera ayogeza boggo, ayogera nga bwe tujja batta abakulembeze be boogera. Lwe lulimi lwe boogera lwakutta. Twagala byakulaakulana, bo bali mu byakutta. So njogera bakubiriza abasembi bannyabo. Tugenda kulonda naye mbasaba tulonda omukulembeze bomba ka palamenti anaatukolera. Omukulembeze amanyi abantu ba wansi, omukulembeze afaayo, omukulembeze anaakomawo. Omukulembeze anaakomawo nakyo kikulu, anaddanga n'atulabako n'amanya bwe tuli. Kubanga bwe tulonda atadde tuba tetugenda kufunamu. Omukulembeze atumanye embeera yaffe kikulu. Kubanga tunafuna atamanyi embeera yaffe naye tajja tukolera. Ebituluma tajja bitwalanga ekikulu. Nolwekyo mbasaba abasaba akalunga tuzze nga bwenzize mutuwulirize ffenna. Mujja kuli aboogera ebyensa aboogera ebitali. Mujja kulabayo n'abamaze emyaka 10 nga temubalabangako nga bazze babawaayo omutwalo mbu muddemu mubalonde ate bamale emirala 5 era nga tebakomyewo. Mujja balaba. Abamu bajja kujja baweeyo hafu y'obuwunga, kilo y'obuwunga, hafu y'ebijanjalo ne koota ya sukaali. Ng'ekigenderera kubawa kalulu era bagende baleme kukola ki? N'olwekyo tulonde omuntu gwe twekakasizza. Mubatunuulire, muwulire bye boogera, bituzimba. Abamu bajja kudda wano batandike kuvuma bannaabwe. Abamu bajja kudda wano batandike beewaanirako. Abamu bajja kudda wano baleete malala nga mubalaba bali mu malala meere. Naye nga twagala omukulembeze agenda okufaayo ku bantu baffe abawansi. Bwe nkubye ettoosi mu bannange bwe tuli bali omwenda naye ndaba ng'oyumina ku bansi. Patrick Omujuuka y'alina okuba omubaka wa palamenti gwe tulina okuzzaayo. Ensonga zange nzirina, nze nkulidde mu bulamu buno obwa wansi, bumanyi bwe bukuba, bumanyi bwe bunyiga, manyi ennaku bweruma. Era ne bannange beneesibyo nabo bagenda ne bagate bulonda Patrick okubanga mwavu. Ekyobwavu nze sikitwala ng'ekikulu, obwavu sikika. Nti bakuzaala mu mpindi tolivaamu. Obwavu essaawa yonna bw'okola ennyo obuvaamu. So nze saagala kitwala. Ate n'ekirala olaga nti ndi mwavu kirungi kale nange kasita akalulu nkanoonyeza mu baavu bannange. Mwe lwavu bannange mwe bennoonyaamu akalulu. Munnonde kubanga ndi mwavu munnammwe mbamanyi nammwe mummanyi. Manyi bwe buluma. N'olwekyo nsaba kalulu ngenda ekigenda kiko. Nja kikolera nja kudda. Ndi musajja alimu eddiini eyinza obutaba nnyingi naye gye nnina emala. Ku bw'eddiini yange nja kudda. Ku lw'obutaswaza obwa gye nvudde gye mbadde nkolera okumala emyaka 18 sijja kusobola bagamba kintu ate nkola ekirala. Kyenjogera njogera kigambo kyange. Ndi musajja ayogera ekigambo kye nga kyekyo. Mbasaba kalulu tulonda ku zomezi 14 January 2021 gwe mwaka ogujja. Nsabanga 14 londa Patrick Omujuuka. Sina kibiina kya byabufuzi mwenzigidde nzize ku bwannamunigina ati gwe ekibiina kyo kyonna ky'olimu nkusaba kalulu. Akabonero kange kikopo. Kiyinza obutaba mu langi zino naye kijja kuba kikopo. Nsabanga 14 January tugende tulonda ekikopo nja kubanze ku mubaka wa parliament. Ku mukulembeze waggulu nze nga Patrick Omujuuka mpagira Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okubeera pulezidenti wa Uganda addako. N'ensonga yange nenjibawa ati twagala nkulaakulana, twagala nkyukakyuka. Bannange naffe kituluma ekyalo kyaffe okubanga lino lyekkubo eriyitamu. Naffe twagala amakubo agayitamu gabeere manene nga geegasa. Twagala amakubo agabeeramu gabe nga gayitamu tractor naffe nezikolera amakubo obulungi ne ziyita nawo ne zinyiga. Twagala naffe ebyalo byaffe bibeeremu ku masannyalaze y'enkyukakyuka gye twagala. Tubeere n'amazzi y'enkyukakyuka gye twagala, amazzi amayonjo ate nga gatuli kumpi. Tubeere n'amalwaliro agalimu abasawo, agalimu eddagala, agalimu ebikozesebwa, agalina ebizimbe, amasomero agali ku mutindo. Ye tulwaniye bassebo ne bannyabo.
n'ebyo byonna tujja bituukako batufunye obukulembeze obutuufu. Ssabakalulu akomaka wa palamenti Patrick Omujuuka ndi wa independent gavagala sina kibiina mwenzigidde akabonero kange kikopo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ku kyalo kuno nno siri mu Pyasebe nateekekako olusiisa lw'ebyobulamu Namuganga awo Bank naye abantu abamu be bajjanjaba